egitagemebwa kuliibwa nkukakasa bukakasa abasezi bagiyadda era mu ntaana tegiriimu. Era y'ensonga lwaki okugemebwa kuno tebakwasanguza kubeera kwa kyama, era ebiseera ebisinga kukolwa ba mu nnyumba eyo ne bagema omuntu oyo. Y'ensonga lwaki abasinga we musimbuliza abafu oba okubasima musangayo eŋŋumbagumba zaabwe. Lwaki abo abasezi babeera babalemererwa olw'ensonga tebasobola kubeera nga babajjayo olw'okugemebwa okuliibwa abantu, naye abataagemebwa abo baabatwalanga. Babeera n'eddagala ery'amaanyi ennyo. Waliwo eddagala lye bayita musitula. Eddagala lino eriyitibwa musitula era ebiseera ebisinga nalyo oluusi balyeyambisanga nga lijjira ddala omulambo emagombe, era omulambo ogwo ne gudda ku ngulu. Omulambo ogwo nga gusobola okwetambuza gwokka, era omulambo ogwo ogwetambuzizza gwokka okugujja emagombe oba okugutwala gye banaagubaagira. Omulambo ogwo omusezi agulagira gujja gubuukabuuka, era ogwo gwe guyitibwa ensirimbajjano. Era si bw'okeera ng'oli nagamba ŋŋambira ku muntu wange ali awo ayanguwe, naawe n'ogamba nti kale nja mugamba ayanguwe. Omanyirawo nti akugamba waliwo omulambo ogujja. N'olw'ensonga eyo, era w'oba omugezi n'olaba oba ng'okedde omuntu n'aggamba ekigambo ng'ekyo, mukwano gwange owetanga buwesi n'oddayo, kuba essaawa yonna omulambo ogwo gubeera gutandise oba bali mu gusirisimbya. Omusezi asirisimbya omulambo gwe mulambo okutambulira ku ddagala eryo eriyitibwa musitula ne gujja nga gusirisimba paka ebagutwala ate era mu bbaagiro. Gye buvuddeko nabagamba nti ebitundu ki eby'omuntu omusezi by'atalya? Ebitundu eby'omuntu omusezi by'atalya. Omusezi ekyamazima waliwo ebitundu by'atalya naye nga bitono nnyo ddala ku muntu. Oyinza okugamba enviiri tasobola kuzirya n'enjala tasobola kuzirya, naye kabibeere bitundu by'ekyama omusezi abikkakkanako n'abirya bulungi nnyo. Naye ebitundu by'ekyama bino tebabigabira baana babasezi, abaana abakyali abato, kuba nabo abasezi balina empisa yaabwe nti singa omwana bamukkakkanako ne bamuwa ebitundu ebyekyama omwana omuto oba omuwemudde. N'olw'ensonga eyo abasezi ebitundu ebyekyama be babirya taata ne maama, oba bya musajja oba bya mukazi, naye tosobola kuddira bitundu bya kyama bya musajja n'obiwa omwana omuto naddala ow'omusezi, era ekyo nabo tebakyagalanga. Ebitundu bino ebyekyama okusinziira ku mwana nsiko yaŋŋamba abato tebabibawa kubanga obawemudde, wabula ebitundu bino ebyekyama biriibwa taata ko ne maama. N'olw'ensonga eyo era toddangaawo n'ogamba nti ebitundu bino ebyekyama ebyange biribaayo mu ttaka, okuggyako nga bakugemye nga bwe nkugambye, naye babeera tebakugemye. Ebitundu bino ebyekyama omusezi abakulu n'abakulu be babirya. Era omwana ono yayongera n'annyumiza nti ebitundu bino ebyekyama tebabirya abakulu ng'omwana omuto ali awo abalaba. Omwana ayinza okuwemuka, era n'omulambo guno ebabeera bagubaaga. Abasezi nga bba abasezi mwana wattu babeerawo nga batudde ku kyoto era nga balindirira okubaaga omulambo gwabwe. Omusezi asobola okukulira munne. Waliwo omusezi abaagira n'atemeretemera banne ennyama nti ekisambi kino kigende ew'omusezi gundi, n'ekisambi kino kigende ew'omusezi gundi, n'ekisambi kino kigende ew'omusezi gundi. Guno omukono ono agutwale, ono atwale leero mutwe, ate n'ono atwale kino. Abasezi bano mu ngeri ey'enjawulo, era kyenjagala otegeere, nabo beewola ennyama ku musezi afunye ennyama ennyingi, kuba ayinza okugamba nti gundi kakati otutte okugulu kunene, naye mbadde njagala ompoleko lwakiri kino ekigere, nange ewaffe waliwo ali ku ndiri. Omuntu oyo ali ku ndiri senga anaabeera afudde mu kaseera mpawe kaaganja kuddiza ekigere kyo. Ky'olina okumanya abasezi babanga nabo abali mu nsi eyaabwe, kubanga waliwo n'olukiiko mwe batuula okutema empenda batya we bagenda okutandika okulyamuko ku bantu, naddala nga abantu baluddewo nnyo okufa ku kyalo kyabwe. Abasezi bano batema empenda ey'okuttamu abantu batandika okubalya, kubanga abasezi bano
amangu ddala olukiiko olwo baluyita ekisengeresengere mwe batuula ne bagamba musezi munnaffe leeta ekiteeso tuludde okulya ku nnyama abantu tebakyafa kaakati beeba abasezi abalya abantu nga balamu n'obeera ng'oli mu kibira omusezi n'ajja n'akukuba effumu era waliwo n'abasezi bano babayita erinnya lyabwe babayitibwa egudde be bantu be basezi abayigga obuyizza abantu nga babayigga ng'embogo babeera eyo mu bibira ne batandika okubakuba amafumu oba ne babakuba obusaale kati bo ne bali emirambo egiri fureshi kuba waliwo abasezi abataagala nnyo kulya mirambo gituukuumye emirambo egyo nga gituukuumye oba nga gubadde mu ntaana okumala ebbanga nga nabo bagamba nti nze ku mutendera gw'endiko sikyalya mirambo gye baziise oba gyefiiridde gyokka wabula abasezi abo ab'ekika ekyo babayita egudde be basezi abakkakkana ne batandika okuyigga abantu babeera eyo mu bibira ne babakuba obusaale nga balamu ne babakuba n'amafumu ne batwala nga yamwettidde era essaawa eyo omusezi n'agendera weewaka waatyo n'alya ate omulambo gw'omuntu oyo naye ekirala kye nnyinza okubagamba ku musezi era bo bagamba okusinziira ku musajja ono nsiko yaŋŋamba nti omwana omuto asinga kuwoomera ku lumonde era bwe baleeta omwana omuto nga omusezi abadde talina musiri gwa lumonde kimuyisa bubi nnyo kubanga omwana omuto agendera ku lumonde era lumonde ono omwana omuto kwe basinganga okumuliira era bagamba nti omwana omuto awoomera nnyo ku lumonde naye mu ngeri ey'enjawulo bagamba naddala abasezi abamu tebayagalanga nnyo kulya mirambo gy'abantu abakaddiye ennyo abakaddiye naye ate ne wabaawo n'abasezi abalala ng'emirambo egyo gibawoomera abasezi nabo balina enkola ekyusa emirambo oli waabeera ng'alina omulambo ogw'omuntu eyafudde nga mukadde yayinzanga okugamba nti mwami gundi nti omuntu nga we mubeera nga abayizi bassa ensolo ku ttale ensolo ekyali nto ne baga nti ebyo tetujja girya wabula katugiwe mwami gundi bwottanga ate esinga ku eno ate ffe naffe olituddiza n'olw'ensonga eyo kati n'abasezi nabo balina nnyo enteekateeka eyo ey'okulya emirambo egy'abantu abakadde nga waliwo oli omusezi nga woomerwa omulambo gw'omuntu omukadde ate nga waliwo omusezi omulala ng'ayite ye taguwoomerwa kati kitegeeza nti ono waaba afunye omulambo gw'omuntu omukadde nga ye yafudde ate nga omulambo ogwo ajja gukola ki ajja guwaamu oli munne aguwoomerwa n'oli waalifuna nga waliwo omuntu eyafudde nkugambye abasezi babanga bali mu nsi eyaabwe nga waliwo omuntu eyafudde naye ajja kukwata omulambo atanguwoono kitegeeza ebbanja libeere nga liggwa na bbanja ebbanja ly'omulambo liggwa na mulambo waliwo ebijja ng'abasezi nabo baabipatana ng'era omusezi senga akusanga ku kijja kye ng'amanya nti ekijja ky'ab'ennyonyi nakyekwata ekijja ky'ab'emmamba nakyekwata kati gwe omusezi ow'emitala nga tojja kujja ate ku kijja ky'ab'ennyonyi era nga n'abasezi bamanya nti omusezi ali ku kijja ky'ab'ennyonyi agenda kuliibwa musezi munnaffe bw'ati ekyo kijja kye kati ate n'abasezi bano ng'oluusi amanyi okugamba nti nawulidde ku kijja ky'ab'effumbe waliwo eyafudde naye ompeereza ku nnyama kuba akimanyi ku ky'effumbe tateekeddwa kujjako mulambo so era ebijja ebisinga byapatanibwa abasezi nga babipatana bagamba kino ekijja omusezi gundi yateekeddwa okukijjamu omulambo kino ekijja omusezi gundi yateekeddwa okukijjamu omulambo era abasezi balina n'enkola egamba nti ku kijja kyange nafunyeeyo enva ku kijja kyange nafunyeeyo enva bwe batyo era enkola eyo abasezi bagirina n'olw'ensonga eyo obusezi buno bwadda nnyo wano mu Buganda era abasezi baliira ddala waliwo abali abalamu waliwo abasera emmere abo bonna bika by'abasezi era weebiri wano mu Buganda naye nga ky'oba olina okumanya nti omusezi ebbanga lyonna atambulira mu mpewo era kizibu nnyo kyakukwata musezi ekiro akabonero akalaga nti omusezi ajja okusera akuba mu ngalo ze ne zitutumuka omuliro era zaakaayakana omuliro era bagamba nti n'ekiro awanvuwa nnyo olumu tosobola kubeera nti nookola ki kubanga ekitambo kiri kimuwanvuya
kimuwanvuya n'abeera ng'awanvuwa era kizibu nnyo ekyokubeera nti ate omugjayo. Waliwo amadazali zino ze Saara omusezi z'asooka okusaba ng'ajja naye omulambo gwe mu ntaana, n'omusezi asaba Saara ezijja omulambo mu ntaana, era takola bukozi ddagala lye nga tamaze kusaba Saara ezo eziyitibwa amadazali, kubanga aba alina okuzisaba ate omulambo gw'omuntu oyo gubeere nga guva emagombe asobole okugutwala agulye. Ate waliwo n'abasezi nga bo oluusi tannatendekebwa kimala kujja mulambo magombe nga yeeyambisa amaanyi g'eddagala, abo omulambo bayiikuula muyiikuule, era y'ensonga lwaki mutera okulaba nti entaana yiino yagwamu, kitegeeza bayiikuula muyiikuula ekiro, kuba ayinza okulaba ng'ate oluusi omusezi aludde okulya ku nnyama y'omuntu ate nga n'omufu bamukolako dde emikolo egimugema, kati bo bafuna akakumbi ne bayiikula ne bajjayo omulambo ogwo era ne bagutwala ne basobola okubeera nga bagulya. Ebintu by'abasezi tebiggwa malojja, naye ky'oba olina okumanya abasezi omukyala omusezi oba muka omusezi talya bbeere lya mukazi munne, talya bbeere lya mukazi munne, wabula ebbeere eryo eribaagibwako omusajja balimuteera ku gundi. Era okusinziira ku musajja ono Falasco oba Nsiko ye yaŋŋamba nti ebbeere we baalireetanga ewaabwe taata we yayagalanga nnyo ebbeere eryo okulimusiikira era ng'aliriirako muwogo, ebbeere ly'omukyala, naye ng'omukyala talya bbeere lya mukyala munne, naddala mu ngabana y'ebifi eby'abasezi. Kaakati nno nze Kanoonya Juma nga bulijjo ndi ku +256 751 476 so nkubuulira lisaaki gwe nakola akwatagana n'abasezi n'ebyo bye nasobola okubuuza, naye nga ddala kituufu abasezi gye bali bingi tukyabireeta ebikwatagana n'abasezi, era tujja kuddamu tugane naddala ku nsonga z'abasezi. Mbasiibulidde wano bagamba kitagenda azaala bagenze ekikonde ekisindika ffumu, nange saagala ate kwesumaganga musagga gwa Nakkobyo oba kwesumuusa ng'omumpi akkirira emasiira. N'olw'ensonga eyo kabiggwere wano ng'akukubye ku nnyindo wa luganda lwo, era kabiggwere wano eby'abasumba biggwera ku